gakuweebwa munno Nadduli bw'atyo awadde opposition amagezi ku kyabwe erina okwanganga Museveni 2026 okumusuuza entebe. Kibalama Nkonge byasiba bye bikutuka ate era munnange kooti egobye okusaba kwe ku nsonga za Nuupu n'obwannannyini. Ssenyonyi azize ekirabo kya Museveni era alagidde oyo yenna bwe bakiwadde tikizzeeyo mangu. Kasayija munnange atukakasiza n'atugamba nti si buli mazima oba si buli kituufu nti kirina okwogerebwa, si buli kituufu nti balina okukyogera. Ebimu basirika ne basirika ffe tubitomere butomezi. Kale munnange Dr. Kizza Besigye mu kooti bano nno munnange baagala omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango gwa Dr. Kizza Besigye munnange abiveemu kubanga bamukubyemu ebituli eby'amaanyi ennyo. Jeno Salimu Saleh ne Muhoozi ensonga zaabwe ziri awo mu kubuzaabuza naye nga munnange kigambibwa okuba nti close meeting gye baalimu Saleh ne Muhoozi Kainerugaba muganda wange kwali kulabula sekulabula eri Muhoozi Kainerugaba era ssaawa eno bye tulaba ku mutimbagano birabikanga ebyokwekaza obwekaza. Ate era munnange Uganda Law Society bwetyo etute gavumenti mu mbuga ku nsonga bbiri. Egamba nti bbiru bbiri gavumenti ze yeesibyeko ezo zirina okusuulirwa. Okwagala n'obutabula ki n'obutayagala zirina okubeera nga zisuulibwa. Kulamusizaako nno gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atalagi mu mikwesesenga bulijjo gyebaleko gy'otuusaako engalo munnange nga bwe weetegeka tusobole okubeera nga munnange tutambulira mu layini ezo nga bw'oziwulidde. Teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe ate era balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna. Gwe genda ku mutimbagano wonna gw'oteekemu Maintenance Palace ojja kuba oba otabuliro olabe solar systems, olabe ebyamasannyalaze bye balina, olabe ebyamazzi bye balina ne ttiimu esobola okuyambako okubiteeka mu nnyumba yo oba mu kizimbe kyo wonna munnange wobeera oli okwetooloola eggwanga lyattu Uganda. Ate aba Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi ku Kyaki Entebbe Road tuuka e Kajjansi Namulanda Kitende buuza ejjanyi ku Kyaki eyo nno gy'osanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Twala butwazi tulooto osobola opangisa olunaku, osobola opangisa omwezi oba omwaka kisinzira munnange ku bwetaavu bwo. Muli nno mu apartments mulimu buli kimu. Gwe oyinza okuba nga olina obwezi bu famire yo munnange mwakyakalana n'omukyala n'abaana tolina woyinza kubasisinkanira. Pangisa awo ova ebweru ojje mu Hillside View Apartments olabe abaana bo nga mulinga abali ewaka kubanga buli kimu weekiri, wifi amasannyalaze tegavaako ate nga muganda wange ne parking nnene nnyo, compound weeri musobola okubeera mu ne famire yo. Transport wabwerere ku first booking naddala ng'ova ku airport oba okumpimpi awo ze Hillside View Apartments kwe basange wali ejjanyi ku Kyaki awo Entebbe Road. Kakati munnange tubadde n'omwami gwe tunoonya wano era tukyamunoonya nga ono ye Deus Akambikira tukunoonya wano ku Uganda Atalagi era nga munnange kigambibwa okuba nti oli inginiya mu masannyalaze ate era nga wakolako mu kampani eya Local Construction mu myaka egy'ekinana paka 2021. Kigambibwa okuba nti olina muganda oba muyita Baati era nga Baati oyo yakolako mu kampani eya Tour and Travel ate nga babazaala Bunyaruguru. Kakati bw'obanga gwe Deus Akambikira nga oli inginiya mu masannyalaze era nga ogwa mu layini eyo nga bw'obiwulidde awo munnange jangu wano ku Uganda Atalagi ennamba zange bwe ziri era nja kuva nkubuulira ani akwetaaga tewali buzibu nti oba wazza omusango. Timo Property Consultants Limited bano bakafulumo by'ettaka. Oyagala kugula ttaka, oyagala kutunda ttaka, kasakuba nga tekuliiko ndooliito ate basinga kwagala ttaka lya byapa. Bano balina construction company esobola munnange okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo. Balina abakubi ba pulaani ab'omulembe be ba Timo Property Consultants Limited era balumbe wonna ku mutimbagano gwe munnange w'osobodde okutuuka teeka mu Timo Property Consultants Limited ojja kuba obafuna. Okukosa ne dokita waffe waali nnyo, dokita waali wano ku Uganda Atalagi era ng'ono yakola research n'amukuguka ate ng'ali talented
yensonga lwaki nze wano mwogerako era mulanga wano kubanga ali talented, yanoonyereza ku bintu bingi nnyo ate nga yasomera ddala. Kale abantu ng'abo tebasangika, be batonotono abaliwo newankubadde wakula ennume tewakula emu, era n'abo abalijja mu maaso Mukama Katonda atuyambe baleme batukweka. Naye nga ono y'omu ku bo. Kati gwe olina ebirwadde eby'enjawulo, nsaba wano ennamba ku Uganda Atalagi ennamba zange weeziri emu esembyayo 1015 endala esembyayo 73. Nja kuba bannange nkubabuwa ennamba ya dokita asobole okubeera ng'akujjanjaba. Alright, kakati kirabika ndowooza tutandike. Kakati munnange nga benkutegeezezza nti mu ntandikwa nti gakuweebwa munnange eyali minisita wano mu gavumenti ya Museveni, Alhaji Abdul Nadduli, former minister without portfolio. Bagamba mbu oluzungu talumanyi. Yagamba bangamba oluzungu sirumanyi era bwe talinga mbu afumba mmere atyaba nku mu nsiko. Naye munnange still yaliyo olutalo nga lukwajja. Tetumanyi oba yakwata ku mmundu oba yakola ki. Naye munnange Alhaji Abdul Nadduli ono nga former minister without portfolio, minister gwe bawa obwa minister naye nga talinaawo nti nno oba waakino oba waakino ng'ali awo atengejjera awo. Kaakati munnange nga avudde mu bwakitengejja kubanga former minister, essaawa eno presidential advisor. Kaakati ono agambye nti ekizibu ekiri mu Uganda era akubye omulanga eri Uganda Police mbu eve mu byobufuzi political matters eziveemu. Nadduli agambye nti obuzibu obuliwo ye poliisi okubeera nga ate eraga nti erina sayidi eriwo okukuuma bannayuganda na bintu byabwe so si kwenyigira mu byabufuzi kutandika kulaga sayidi. Era n'agamba nti gwe munnange mu kuteebereza ki ekiyinza okubeerawo 2026 mu kalulu ako, poliisi erabika egenda kwenyigiramu nnyo n'amagye. Jjukira nti amagye gali buli wamu, gajja gambadde ebyago ng'amagye ate ne mu poliisi nga be basingamu obungi bwe kijja ku nsonga naddala ezo ez'okukwasaganya ab'oludda oluvuganya. Kakati Nadduli munnange bw'atyo n'agamba nti gavumenti erina okuwa amagezi poliisi, naye nze nsuubira okuba nti gavumenti erina okwewa amagezi nti poliisi bw'ebanga ewa oba nga etegeka poliisi erina okubeera nga esitiikinga okubeera nga ekuuma mirembe, maintaining peace and order mu kalulu, mu kiseera ekyakalulu, wabula si kubeera nga ate munnange bano balondawo sayidi mu byobufuzi waki babeera kubanga bano bajja bawagira Museveni yagalagaana bonna bakolerera kimu, save my job. Mubalaba ba DPC nga muganda wange tebakkiriza nti Kyagulanyi okuyimirako mu districts zaabwe gye babateeka pa RDM. Kakati munnange Nadduli agamba nti poliisi erina okufokasinga ku prime number, one goal, era nga eno it's nothing but to keep peace and order. Nadduli bw'atyo bw'ategeezeza. Kati bw'atyo n'ayongerezako n'agamba nti gavumenti erina okulekeraawo okukozesa poliisi mu bintu byayo ebiraga nti nno ate birinyirira eddembe ly'obuntu, kubanga kiba kitegeeza nti gavumenti bw'esigala ekyakozesa poliisi awo tewabaawo kubuusabuusa bonna, kitegeeza nti abantu gavumenti bagirabanga eyo bwannakyemalira, dictatorial government. Era munnange nti Nadduli okusinziira ku bye yayogedde kubanga oba oli awo nti singa tewabaawo muntu ayogera bino okuva mu saakoozi zaabwe kiyinza okulabika nga abatafiirayo ddala. Kakati era Nadduli mu kwogera bino abamu banansodde okwebuuza kakati wa opposition oba wa NRM atubuulire oba opposition oba wa NRM. Kakati bw'atyo n'agamba nti ekizibu ekiri mu opposition beeyawudde nnyo
era tebakimanyi. Oliriza agambye nti beeyawudde nnyo opposition ekizibu kyabwe, tebakimanyi nti already bali mu buyinza, tebakimanyi nti already ekiseera kyaggwako dda, be balina okubeerawo kati ssaawa eno, ate era nga obuyinza buli mu kwegatta. Kakati bw'atyo n'ategeeza nti ebibiina by'obufuzi ekizibu kyabyo byonna buli kimu kyagala kweta presidential candidate. Nejjukira nti General Museveni ekyo yakiri emabega, nti akasente kateekawo kaba kangi nnyo. Fakti waliwo akatambi ka Dr. Kizza Besigye Lumonde ko bazannyirako wano ng'ategeeza nti munaye ne bwe bakulonda bwe batyo, ne bwe bakulonda kiraba, ne bwe bakulonda ng'oyiseemu mbu Electoral Commission osangayo Museveni n'akubuuza ogenda kunkolera oba nedda, ogenda kunkolera oba nedda. Katambi ako bwe naaba nkanoonyeza nja kabaleeterako wano, ogenda kunkolera oba nedda. Kati bw'ogaana kitegeeza tebajja kukulangirira, bw'okkiriza nga bakulangirira. Mbu Dr. Kizza Besigye yakola ki? Yabyogera. Kale bw'atyo Nadduli agamba nti bano bali too divided aba opposition, naye munnange bali munnamujinga ow'amaanyi ennyo gwe balina okubeera nga balwanyisa. Oba oli awo tekirisoboka opposition ya Uganda kubeera wamu, kuba olaba Mao byayogerera Bobi Wine, olabira ddala nti kati ye obujja abulina ku Bobi Wine, era ali ku mulimu ogw'amaanyi ennyo. Kakati Nadduli bw'ati munnange n'ategeeza ab'opposition nti babeera baagala progress, babeera baagala okubeera nga munnange batuuka ku lyengedde, balina okubeera nga ekintu ky'okwegatta bakitunuulira nnyo. Kale munnange Nadduli byayogera ne watabaawo abiwakanya, nange sibiwakanya naye muganda wange. Kakati munnange ate still mu kooti omulamuzi bw'atyo akatemye Kibalama Nkonge ne banne bano munnange be baali bannannyini kibiina omwava Nuupu, era ne bakikwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati munnange nga bamaze okukimukwasa obujja ne bubakwata nga balaba kikutte nnyo, ate ne babasuubiza akasente sayidi eri ebyaliwo mwabiraba nga twolekera akalulu ka 2021. Kati munnange Moses Kibalama Nkonge gyali yonna munnange amaanyi gamuweddemu dda, kubanga okusinziira ku kiriwo yamala okuwaayo ekibiina n'agenda mu kkooti n'agezaako okwagala obuyinza okubujjayo mu kibiina kyabwe. Kkooti n'ebamegga oludda bwe bakwasa ekibiina kino ne lubamegga. Kakati munnange bwe batyo era sitiiru bagenda mu kkooti nga bagamba nti okusinziira ku biriwo balina okuyimiriza byonna ebigenda mu maaso mu kibiina bo nga bwe bagamba. Naye omulamuzi munnange, omulamuzi Musa Sekaana ku guno omulundi Sekaana Kinobe, nalyo linnya lye Kinobe ssebo. Kakati ono byonna bye baasaba yabigaanye n'agamba nti ekisooka bye mwogerako essaawa eno tebikyakola makulu, kubanga obudde buyiseewo bunene nnyo. Enkyukakyuka nnyingi nnyo ezikoleddwa mu kibiina kya Nuupu. Kaakati tewaliiwo ngeri gye tuyinza kuzza bikadde, era n'agamba nti nti n'obukakafu obupya nti okuyimiriza ekibiina bye kikola activities zaakyo wamu ne ssente zekifuna byonna tebikola makulu. Tewaliiwo nnyo material evidence eyinza kubeera nga yeetaagisa ewalantinga nti nominations zigaane okubeera nti zibeerayo activities kwegamba byonna okutwaliza wamu nti ekibiina kiyimiriza ebintu byakyo. Kaakati munnange kiba kitegeeza nti ebyo nga bwe yabisazaawo omulamuzi, era nga bino byonna nga bituuka butuufu bulungi nnyo eri akakiiko k'ebyokulonda, n'ebirala byonna ne babidismissinga nti tetujje na kukkiriza. Kakati munnange obukulembeze bwa Nuupu bwe butyo oludde bwamaze dde okubeera nga butuuza delegates conference. Paul Kagombe Simbwa naye ng'ali wamu ne Kibalama Nkonge, bano munnange bwe batyo kibiina kyabava mu ngalo naye tebaagala kukkiriza. Bagamba bannange twalina keeki nga tetumanyi, naye ate temwali na masannyalaze, kubanga Nuupu yali tennaba kujja olwadde munnange
people power yali y'amaanyi nnyo kakati nope ng'erinnya lyabbulukukira muli mu people power kati bano baagala beefuule nti bebannannyini people power fa baakola batya bwaki mwawa Bobi Wine wajja ne bagamba nti just people power era abantu basigala bo munnange bakyatambuza ensonga ne wajja ne yeesimbawo nga independent kakati munnange tubadde tuli awo Museveni n'awajja Olusenyonyi ekirabo n'akimuwa mbu akitunuulire bulungi akirabe kati gye no Museveni ekirabo kino kyabadde Olusenyonyi kyabadde kitegeeza ki kubanga ono okukola kino yabadde kugamba nga awa amagezi bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya nti benyigire mu politics wa Uganda okusinga okugenda ku zi TV ne zi radio okudda okwo kati kyesimanyi kubanga ne Museveni yagenze byogera nga ali ku TV bwendowooza yabadde ali ku TV era nawano juzi nga yogera ku bya digital naba president yabadde ku TV n'ebirala naye kakati Museveni yagamba nti okusinziira ku current political situation wano mu Uganda tategeera bulungi nnyo nti ba politicians biki bye boogerako naddala ku TV kati nnange yaabo amagezi abagamba nti naye yawadde Olusenyonyi amagezi nga leader of opposition kati yamuwadde olupapula lw'amawulire nga lusabike bulungi nnyo Federation for this year kakati ng'agamba nti dono lulimu ebintu byonna nti Museveni byabaddemu activities zabaddemu wano mu byobufuzi ne mu nsi endala kakati era agamba nti bano balina okubeera nga benyigira mu byobufuzi bave ku TV ne zi radio kati awo kisideegeera point sagitegere naye leader of opposition Olusenyonyi bwatu naye yase ku mukutu gwa X n'agamba nti ekirabo Museveni kyeyamuwadde takyetaaga era n'agamba nti bo bajja sigala nga bagenda ku TV bajja sigala nga bagenda ku zi TV kubanga munnange eyo gye basobola okubeera nga bayisa amaloboozi gaabwe era ne boogera ebyo gavumenti byetakoze mujjukira nti Nabbanja yali tayagala nnyo naddala opposition kubeera ng'erambula amalwaliro ng'ago olw'ensonga nti bajja kuba balabisa gavumenti kyamuyombya nnyo kakati oba oli awo okubeera ku TV nga boogera ekyo kireese okubeera nti abantu oba kireesedde abantu okubeera nga balabuka batunuulira kumpe buli kimu kakati Olusenyonyi agamba nti kirungi Gen. Museveni ebbanga lyonna abadde ng'agoberera rubbish bwe boogera ku TV ne radio nti abadde ng'amugoberera kyekirungi naye tetugenda kulekeraawo paka nga munnange obwerufu buzze mu ggwanga lyattu Uganda era n'agamba tagenda kubeera nga anoonya oba agenda okunoonya ekifaananyi ekyo kyeyabadde amuwa ekyamawulire era n'agamba yenna eyakiggyeyo ku lulwe akizzeeyo wa Gen. Museveni ye bakyesigalize kubanga ye tali interested era ensonga kwe yabadde akimuweera tegenda kulekeraawo egenda kusigala ng'ekyagenda mu maaso kakati nti oba oli awo nti ebintu bingi nnyo Gen. Museveni byagala okuuma nga byakyama kubanga kino kyayogeddwako ne Minisita wa Finance Matiya Kasaija eyabadde ayogera ng'agamba nti Finance Minister Matiya Kasaija eyakava okubeera ng'atusomera budget kwegamba nga bamubuuza ku fiscal policy eyawano e Uganda agamba nti si buli kimu ky'oba omanyi nti kituufu nti newankubadde oba obimanyi ebituufu naye si buli kituufu ky'omanyi nti okyogera teebereza kino kyaleetedde bannayuganda okutya bagamba bannange ebikwatagana n'ebyenfuna byaffe Uganda biyimiridde ku kiki gavumenti kyetatugamba kyekwekerera ekyo Matiya Kasaija kyayogera kubanga jjukira nti bw'otunuulira mindset ye eri very dangerous naddala kati mu mbeera gye tulimu ey'ebyenfuna eggwanga lyewola public debt nene nnyo bannayuganda buli omu bamubanja kumpi n'abazzukulu na buli omu bamubanja n'embuzi n'ente n'ebitooke byonna omusimbi gwe beewola wabweru jjukira nti Matiya Kasaija yasooka n'agaana tagenda kutunda ggwanga ng'alaba gye buvuddeko bamugamba nti beewole ssente bagende mu palamenti
amatize parliament ba approving okwewola sente nagamba asigenda kutunda ggwanga nga ndaba eggwanga likozese sente zezirina ebintu resources eziriwo tusobole okubeerawo mpola mpola nga maze okiraba nti gyetulaga naye bo abasajja muganda wange bongera okubeera nga beewola sente naye nti okusinziira ku kyayogedde nti si buli kituufu ky'oba omanyi nti okyogera ekyo kyeraliikiriza kakati ndowooza General Museveni y'ensonga lwaki abatayagala mawulire jjukira nti kati political studies zonna yazijjawo civic education baamugjawo teri baana kusoma byabufuzi teri kubanga ekyo oba oliawo kyali kiyinza okulera aba politicians ate ab'omutawaana ennyo naye munnange yo ensi okusinziira ku bizibu ebirimu ndowooza bye bizimba omuntu oba obwetaavu bw'abantu yetaaga kusoma byabufuzi wabula obwetaavu bw'abantu kubanga bo balowooza nti bw'osoma ba Napoleon n'osoma baani awo bamusoliini awo ndowooza bw'ofunira amaanyi mu byobufuzi kakati munnange bw'atyo nga amaze kututegeeza nti even when you know the truth not all truth must be said Finance Minister Matia Kasaija nga atukakasa kakati munnange era Matia Kasaija ono jjukira nti budget gye yasomye bagenze ne bakendeeza sente Ministry of Education ebyenjigiriza babikendezezako sente kyokka ate bia n'ebirala ebitamiiza ne babijjako omusolo Museveni waabaagala awo munywe kangunye gwe nkwate simanya nebiki awo abaagala mu ddombolo ya solo kakati ebyenjigiriza still jjukira nti bibadde oludde byasire badda financial year 2025-2026 sente bazikendeereza ddala kubanga baleka batoddeko ng'oba obuwumbi 8 bwe bityo awo okusinziira ku biri ojjukira abasomesa beekalakaasa eno tulaba abaana bafe amasomero gali bubi nnyo naye already budget ate ebyenjigiriza era bagikendeezezzaako sente kakati tetumanyi bituufu kyebiri awo Matia Kasaija byasirikidde tetumanyi naye nga already batukakasizza okusinziira ndowooza ku campaign program yaabwe bakizudde nti enguudo already abantu bazeemulugunyaako nnyo era gavumenti yamaze ddotuwa lisiti y'enguudo zebagenda okukola nga okubeera nga bakola era bamaze ddoteekako ssente zino ziri mu trillion 4.28 trillion ezo zo bazitadde dda ku nguudo ndowooza ne batandika okubeera nga balistinga wa nguudo ezo gye ziri era nga kino Museveni ensobola okuba nti awo wagenda okusinziira campaign ye buli wanaagenda nga basuubiza tugenda kukola luno oluguudo oluva eno paka eno tugenda kukola luno oluva eno paka eno naye ng'ekituufu kiri nti era ssente tagenda zijja mu nsawo ye nti eggwanga already lirina resources ezimala okusobola okukola enguudo naye it's just that nti ssente ezo ate bannange tezitambulira mu proper channels bwe tuvaayo tugende ku Dr. Kizza Besigye mu kkooti gyali nakugambye nti bano bamaze dda okubeera nga bakuba ebituli mu mulamuzi ali mu musango era nga baagala nti abiveemu baagala abiveemu Nakawa Chief Magistrate Christine Nantege bw'atyo muganda wange already mu nsala ye gye yawadde bano bo already bamukubyemu dde ebituli kubanga ono yagamba nti nga 26 June 2025 lwe lunaku lwe bagenda okubeera nga ate bawa ensala ku nsonga ey'omutawaana ennyo eri wakati wa ttiimu eyaba edifendika Dr. Kizza Besigye ne gavumenti nti baagala okusalawo nti ddala kituufu gavumenti yali badde esobola okuaccessinga electronic devices nga amasimu n'ebirala ebya Dr. Kizza Besigye okusobola okuzuula obujulizi oba nedda kale ennaku z'omwezi 26 June 2025 naye nti okusinziira ku mbeera eriwo kuba bo baagala mbu bakwate amasimu ago bagagimu data naye kati okusinziira ku mbeera eriwo oludda olwa Dr. Kizza Besigye eddwo wannange luga nti omulamuzi ono Nantege alina bias kwegamba nti alina obukyayi ku Dr. Kizza Besigye era already alaga nti alina side era baagala
nti obuuli awo ensonga zino aziveemu yike nnyini aziveemu aziveemu kubanga waliwo butali bwerufu yadde n'akamu. Naye okusinziira ku biriwo munnange abantu bo bagamba era bw'okitunuuliramu naawe okiraba nti gavumenti yagenda okukwata Dr. Kizza Besigye nga batugamba nti balina obujulizi obumala. Batugamba balina obujulizi naye kati ate essaawa eno batulinga abatabulina. Balinga abatabulina. Juzi baatulaga nga bwe yali ageza kugula zi drone okukuba Museveni ne meetings yalimu wabweru ne wano mu Uganda n'abantu bye yakolagananga nabo. N'omuntu gwe bagamba mbu yamulyamu olukwe. Naye ate ekyewuunyisa beesibye nnyo ku masimu ga Dr. Kizza Besigye ng'ate already babadde nga bagalumika era nga batugamba balina obukakafu. Balina obujulizi. Kati abantu bagamba obujulizi buli ludda wa? Buli ludda wa? Ate ng'olere bamukwata balina obujulizi nti gavumenti egeeta bugesi oba era nga tewali munnange kubuusabuusa gavumenti erabika yo byesiba bye bikutuka egeeta bugesi era kigenda kubanga emisango emirala gyonna egyagirema kubanga guno omusango gulimu ebyobufuzi ebya ddala. Kakati munnange kigambibwa okuba nti Muhoozi nga amaze okubeera nga afuna obuzibu ne ba envoys okuva mu mawanga ag'e Bulaaya. Bwe batyo bagenzi wa Sale boogedde ku nsonga ezo. Sale naye ayogedde n'agamba nti terina kubeera mu sirikale, terina kubeera mu magye, mu UPDF. Kigambibwa okuba nti munnange baasisinkana mu nsisinkano oluvannyuma era ng'ensonda zigamba Salimu Sale n'alabula Muhoozi n'amuwooninga n'okulabula sekulabula nti munnange ajje ebyobufuzi mu magye kubanga amagye tegaliwo okukozesebwa mu byabufuzi ate alegerawo okuttattana ekitiibwa ky'amagye. Ebigambo bye yamugamba nti alekeraawo okuttattana ekitiibwa ky'amagye. Naye twabadde tuli awo ne tulaba ate obubaka obulala nga Salimu Sale agamba nti abo bonna batya Muhoozi nti bamutya lw'amaanyi ge, strength, nti bamutya lw'amaanyi ge, era n'agezaako okubeera nga awaanawaana bw'atyo okusinziira ku byabadde ku mukutu ogwa X. Kye simanyi nti oba ddala gwabadde gwa Sale kubanga wano Muhoozi naye kennyini waliwo obubaka obwafulumye nga ayogera ku Katumba Wamala. Andrew Mwenda n'avaayo n'amudifendinga. Obubaka bwafulumye, Mwenda yabadde agezaako okubeera nga asambajja obubaka obwafulumidde ku mukutu gwa X nga bwabadde bulaga nti Muhoozi yabuwandiise. Of course abantu kye bagamba nti si bwe bubaka Muhoozi bwasoose okuwandiika nga bulaga embeera efaanaganako bw'etyo ate n'atabwegaana nti n'ebikolwa byazze ng'akola byonna tewakyali kyayinza kwegaana oba omuntu kyasobola muwaayirizaako nga kinene nnyo okusinga ku byakoze. Kakati nti obubaka buno bwadde bulaga nti yabadde alumba Jeno Katumba Wamala ng'agamba nti n'ensobi z'akoze ez'obutiitiizi kati nga oba ng'agamba nti baministers abatiitiizi kati nga Honorable Katumba Wamala mbu streets za Uganda mbu tezisobola kulongooka oba kubeera organized ng'ez'amawanga amalala. Mbu tezisobola. Bubaka Muhoozi bwe yabutadde ku mukutu gwa X. Naye atajjukira nti bwe kiba nti ekyo bwekityo bwe kiri nze nnyinza obutakiwakanya olw'ensonga nti Muhoozi tumulabye ng'agezaako nnyo okujja e Kampala mbu atereeza enguudo akola atya yeefuula nti kakati yabikola ki yabitegeera ennyo mbu yazze nga Saviour ng'anoonyezaawo political mileage era ne baga UPDF yegenda okukola ku nguudo n'ebintu ebirala. Kakati buno bubaka Andrew Mwenda yaze n'abusambajja n'agamba nti obwo bubaka muganda wange si butuufu mbu mukama we tannabyogerako tannaba kubeera nga mbu bugeza kukoona kifaananyi kya Patriotic League of Uganda okusa ne mukama we Muhoozi Kayinero Gaba. Naye abantu bo munnange bagamba nti obwo bubaka nti oba Jeno Katumba Wamala Muhoozi si gwasembye okuyisaamu amaaso bangi nnyo abadde nga ajja abayisaamu amaaso Beebiru n'abalala babadde nga ajja alabula okukwata n'okuba nti abalabula badduke as far as their small legs can carry them. Kakati eyo nga tuvuddeyo si tuli ku nguudo z'omu Kampala. Kati Muhoozi alina ebintu bingi nnyo
byayogera. Kati bwe tutunulira enguudo z'omu Kampala zo kituufu mbi nnyo. Mbi. Era nga okusinziira ku biriwo kirabika ssente bazeetaaga ate nga bazeewuze. Twalabye wano General Museveni nga alabula ayeegaana bano abaleese obwomu abakozesa digital number plates okuba nga bakama ssente mu bantu. Naye ekyo kati tukiri tukirabe kubanga ndowooza yagenze okulaba nga kiyinza okubeera ekiwambo muko okugamba nti enumber plates za security so siza kukama mu bantu ssente bakukuŋŋaanya ssente. Naye ng'era still nyinza okugamba si kyekisoose okubeerawo wano kubanga tulabye ebintu bingi nnyo ebikolebwa wano e Uganda. Naye ndowooza kati tugenda mu kalulu ekyo bayinza okuba nga bagala kijjawo kiveewo. Naye nga ye Uganda Law Society by the way bo basanzewo okubeera nga bagenda mu kooti okubeera nga zino controversial bills ebbiri bagamba teziri mu mateeka, ziri unlawful era nga zaali illegally approved by parliament. Bo bagamba nti UPDF Amendment Bill 2025 eyo munnange nedda. Neeno eya Automated Electronic Penalty System EPS auto eyo nayo baagala nayo eveewo. Naye no Museveni bakati bill bwabanga eya UPDF yali agimanyiika era negenda maaso ng'alaba era ababaka be yateeka mu parliament ne bagiwagira. Kitegeeza na bino nabyo bennyini ebya EPS baabiwagira era nga bineze Museveni ateekeko ki omukono. Naye bwe kiba nti ye kennyini teri kigenda mu maaso nga tamanyi kati tikiyinza tuuka ku mutendera ogwo ate n'atuuka okubeera nga anateekako omukono n'akola kinaagaana. Kiba kitegeeza nti ye kennyini abeera abimanyi. Naye kiri eky'abantu obbaka na ssente olwa digital number plates ekyo ne kirabika nga kiyinza okumusugira. Ekyo ne bagamba tukiyimirizeemu tunaaba tunaakiddira. Naye yagamba nti already ekyo tebaakiyita kukama ssente mu bantu. Naye nga Uganda Law Society yo already munnange yagenze dda mu kooti okubeera ng'ekwasaganya ensonga ezo. Kuba kati bwe tulaba ebintu ebiri wano mu Uganda bagamba bikusesa nti tulaba kati ebintu ng'ebyo bagamba nti beetaaga ssente okubeera nti ndosima abawa kampani y'Abarasha mbu yafuala contract eyo mu kubisa number plates ezo. So nga ate ekyo kyongera okulaga nti kati wano waliwo ebizibu bingi nnyo. Ate bakulaga projects eringa ekkongo mu kuzimba enguudo zigenda mu maaso. So nga ate bali balina ebibugagga bingi kuba nalabye ne M23 naye already kakati egamba eri mu kuzimba luguudo. M23 eri mu kuzimba luguudo side zeeyo bagamba nti oluguudo olugenda okulinkinga South Kivu ne North Kivu provinces bali mu kugezaako kubeera nga balukola balugenda balulinkinga Goma n'ebibuga ebirala. Kubanga abakawamba bwe bati baba batanze okuzimba oluguudo kiri ebibugagga weebiri basima wali ne bazimba. Ne Uganda ate ekulaga nti ezaayo ate eri mu kuzimba za Congo. So yali badde gamba Congo katubayambeko tubasimire wano ebibugagga bino tuzimba oluguudo kuba Congo teyeetaaga ssente kuva wabweru kati nga mu kawanga Uganda akaavu mbu kagiyambeko okuzimba enguudo kuba Congo ngagga nnyo. Bandibadde bo bakola beekwasaganyiza ebintu byabwe naye tetumanyi munnange sayansi ali awo kubanga bano muhoozi atubasiba tugamba nti baganda be baganda be. Naye munnange ndowooza nkomaawo tusinzikane mu mboozi zaffe ezinaddaku mu maaso eyo. Mukama Katonda abakuume nange ankuume tuttemu nti amiina.